wano propaganda yatandikira mu nopu nemuwayiriza Museveni nemuwayiriza President Museveni yavuddemu olubuto baana mmwe mbutu kyampamire yakufuga President Museveni mbu yavaamu olubuto lumbu n'agaana bakadamu okwambala kondomu nga teri amugambako bulaka meiro olwakula nemukwata asereko musajja wattu nemwogerako buli kyabulimba nemukwata abaana babebe kulu nemuvuma nemukwata Kenzo oyiye mwamuvuma ebisiyaga joli yali abasiyazeeko nenga BTE baluma awadi gye yaleeta nemukwata kakazi katuka Spice Dana akatavuma na muntu nze mubayimbi abayina empisa manyi Spice abuza abantu nga afukamidde mwakavuma nako kati Katonda kyatusasuddemu Solomon kagira awummula amatu enviri asibyeza abalasita obuyinza mujja bufuna you'll get power owa bebe kulu ali eri kasajja katubabi kali mu kusamba mupiira ola umwana ina kaliya naye abono ate family yabwe teina degree family ya principal degree era zabesamba chairman Nyanzi kifaananyi kya graduation kyabula principal mwenyini degree yakuna mutabani we Solomon talabanga ko degree we efaanana kyosiga kyokungula so n'olwekyo bannaffe I want to end this program here. Bobo Wine tagambwako. Engeri gyenkole emagere. Bobo Wine takola ki? Engeri gyendi mutabani we. Nalabye Frank Antambi bwagenza amukutte mu ngalo. Naffe bye twasookeramu ne kati nze nkyasobola ogende wa principal bw'apa ekifaananyi kye kinnyambe ki naffe twaliko baapukamingi bye twasookeramu ng'onoonya ebifaananyi nze principal mumanyi muffere natuulanga naye nali advisor we Bobi Wine mbw ayina Abamerika talina mu Amerika gw'ayina ali magere mu bigere yeebase naye mukazi we balya bya nnyanja nze magere nali nkonkona ila yazimba wali akasisira walire egundi bakuletera chai nebinyeebwa notuli abagala okujja ko Museveni nokwatibwe nako nofa nokufa look at these rumpenis mbuda in a meeting to remove Museveni in his own country